Yes, alright. Wetutandikidde nga East African Court ekoowodde gavumenti y'eggwanga erya Uganda egende maaso n'okunnyonnyola akana n'akataano ku kutokyalinga bannansi baayo bannayuganda okubeera nga batwala ng'ekyonziira. Era bwe njogerera obudde bubakeeredde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Yoweri Museveni tumuhabulwa saako ne Muhoozi Kainerugaba lubakeeredde gwe mukwano gwange mpuliriza. Ugambye East African Court ebakoowodde bagende maaso n'okubitottola bamenye akana n'akataano. Lwaki bagenda maaso n'okutokyalinga bannayuganda abakwatiddwa? Lwaki bagenda maaso n'okubuzaawo bannansi? We bukeeredde nga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gavumenti ya wano ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni embeera ng'egigagidde olw'ensonga nti nno tebannaba kubanga beenyeenya ku sammons zino ezikoleddwa eri East African Court okubanga egenda mu maaso n'okubanga ebakoowoola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wuliriza. Gwe mukwano gwange njagala otunuulire embeera egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda weebuuze n'eddala ddala amateeka wano n'abakwatisa amateeka n'abavunaanyizibwa ku mateeka, the role of law and the role of constitution wano eri luddawa? Ng'abo abeefuula ba lawmakers be bagenda maaso n'okuvvoola amateeka, be bagenda maaso n'okuvvoola ssemateeka. Kati Uganda ebeera ng'esigadde ng'ekiwowwonkole, ekisosonkole ekitalina mpagi kwe kisinzirira kutambuzibwanga ggwanga, kuba ekifuula eggwanga nti ggwanga ye ssemateeka. Eggwanga lirina okubeera ne ssemateeka nga gwe mutima gwe tusinzirirako, era bwe baba kuvunaana ebiseera ebisinga basinzira mu ssemateeka. Kawaayiro ki okusinzira mu constitution? Constitution egamba ki? Era nga woolaba we biri mu bitabo ebyawandiikibwa, wobeerawo n'ekyojuliza bakubuuza kyawandiikibwa wa, kyawandiikibwa kitya, kawaayiro ki? Kati ne constitution y'empagi efuga eggwanga, naye abasajja bavudde eri ne badda ne mukati. Kakati East African Court ebakoowodde, ekoowoola gavumenti ya Uganda. Okoowoola gavumenti ya Uganda nze ngamba tekimala bumazi, bandikoowodde personally nga banokolayo omu ku omu, kubanga abamu bagenda kwekwasa nti bo bagoberera biragiro kuva above. Kakati abo ba above ffe be tubadde twagala, era bannansi bagamba bo bye baagala bagende maaso n'okusamoninga omu ku omu babajjeyo, so ne baana balala bategeere newankubadde bajja kuba bagoberera biragiro, naye bano abagenda maaso n'okutuukiriza ebiragiro ebibaweereddwa nga balaba bimenya mateeka, nabo bennyini babeere answered for that, bateekebweko accountability. Bano abeefuula nti bagoberera order nga bamenya amateeka nga batatta n'ekitiibwa n'ekisemateeka w'eggwanga Uganda bakwasibwe bannyonnyole akana n'akataano, nga tebannagenda ku abo abagenda maaso n'okubawa ebiragiro. Njagala owulirize era tunuulira. Oyo abatuka omuntu oyo gwe mukweka oyo nyini oyo munene oyo yekweka baabo why are you called the planted? You can't. Tunuulira abasajja abamenya amateeka ekyewuunyo nga tebalinamu wadde kwesikamu, nga bakimanyi kye bakola kikyamu.
bakimanyi nti bali ku order nkyamu naye ne bagenda maaso nga bakola ebikolobero ebityo. Kati kino gw'okitwala nga ki? Woba weetegereza akatambi ako ke nkuteereddeko, nja kubanga nga kuddizaako gye bujjako mu maaso ago nga nkomekereza vidiyo y'olunaku olwaleero. Gwe weebuuzeemu wano abakwasibwa amateeka ne rule of law, rule of the constitution of Uganda, wano eri luddawa, sayidi ki kwe yeesigamye nga obeeyita ba lawmakers be bagenda maaso n'okuttatana ekitiibwa. Kakati East African Court of Justice evuddeyo n'ekoowoola gavumenti y'eggwanga Uganda okuvaayo badifendinge keesi ey'okuchallenginga constitutional court decision nti ba lawyers aba human rights defenders bagenda maaso n'okunafuya n'okusafeguardinga tortures eri against criminal suspects. Babavugambye bannyonnyola akana n'akataano nti lwaki constitutional court ekirowoozo kyayo eri ba lawyers baakyo saako ne human rights defenders bagamba bawikeninga okusafeguardinga tortures eri criminal suspects eri abo basuspectinga. Kati ate bano abakwatisa amateeka babanafuya nnyo, gavumenti enafuya nnyo ba defenders bano okubeera nga badifendinga n'okusafeguardinga tortures zino. Babanafuya nnyo basobole okusafeguardinga tortures zino zigende mu maaso so that bano ba defenders ba human rights abali mitala w'amayanja nammwe mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Buli kanyomero kansi mw'osinzirira okuba ng'otuwuliriza abali Qatar, Oman, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali US, abali e Bungereza, abali mu Canada, nammwe mbatumiddeko nnyo ebyensuso. Mwebale kubanga mutwala omwaganya ne mutuninga in Yugi Update TV ne musobola okubeera nga mutubeereramu nga mubeereramu emikutu gyammwe. Nabagamba nti ekintu kyokka ky'osobola okukola okwongera ku ttafaali lyokka ku channel eno oddoboozi yaffe lisobole okuba nga litambula kwe kubeera nga gwe mukwano gwange ogenda kubeera nga osubscribinga, likinga saako n'okusharinga. Okusingira ddala okusharinga kuno kuyambako nnyo tambuza vidiyo zaffe zino nesobola okuba nga eddoboozi lyaffe lino liyimisibwa ggwe ali eyo ampuliriza. So tukyagenda mu maaso, nkugambye East African Court of Justice egenze mu maaso n'okukoola gavumenti ya Uganda egende mu maaso n'okubitebya beewozeeko bedefending ku keesi egenda mu maaso n'okubachallenginga echallenginga constitution court decision nti bannamateeka n'aba human rights defenders banafuyizibwa okusafeguardinga ba criminal suspects abagenda mu maaso n'okuba nga batokyalingibwa. Tulaba bangi nga bayingizibwa mu Uganda Police Chambers mu army facilities ne bagenda mu maaso ne bayisibwa ng'ekyonzira, abo ne babuuzibwawo ne bakomawo ng'embeera bambi gye balimu tetegeerekeka ng'embeera mbi. Kakati East African Court of Justice kino kyegezaako okugenda mu maaso n'okuwera ennemba nakyo agamba nti tegenda kubeera mu maanya ya nkoko. Gavumenti ya Uganda muteekwa okuvaayo mu bitebye mujje mutunnyonnyola akana n'akataano. Lwaki bannansi bammwe mubayisa ng'ekyonziira? Lwaki bannansi mugenda mu maaso n'okubatokyalinga? Lwaki mugenda mu maaso n'okubabonyaabonya? Bazza musango ki? Lwaki mukozesa bubi obuyinza? Lwaki ba defenders abalina okudefendinga human rights mugenda mu maaso n'obawikeninga mubatiisatiisa? Ebitongole byonna wano mu ggwanga Uganda woyinza obisanga ebirina okuba nga biwanira eddembe ly'obuntu nga tebivangawo nga kisobola n'okumala omwaka nga tekisabumitinzeeyo ene summoned document
eri ministries eri ebitongole ebikuumaddembe mu gavumenti nga bagenda maaso n'okuba nga babikoowola bijje binnyonnyole ku tocha ne challenges ze bagenda maaso n'okutuusa ku bannayuganda, ekyo tetukirabangako era tumanyi nti tekiriba. Kakati yo East African Court of Justice egambye twetaaga tusitukiremu ng'abaatega ogw'ekyayi tusobole okubanga ensonga zino tuzikwatako. Jjukira nti baalugereesa nti omwangu yatta enswa. Webanga Uganda Human Rights Commission n'ebitongole ebirala Uganda Law Society biganye okuvaamu omwasi okulwanirira constitution y'eggwanga Uganda, kubanga munnansi teyeetaaga kulwanirira nga ye personally, n'oba olwanirira just constitution munnansi oba omaze omulwanirira, biganye okuvaayo kale biyite mu mateeka bigende mu maaso n'okulwanirira munnansi. Kino kibalemye, balemeddwa era tugambe nti no bali defeated. Gavumenti egenda mu maaso n'okubakozesa, gavumenti egenda mu maaso n'okubadrivinga n'okubavuga iwa gye baagala. Kyokka nga ebitongole bino birina kubeera neutral ate nga birina kubeera independent mu nkola yaabyo eby'emirimu gyabyo. Exercise zonna zibakaringa zibalina okugenda mu maaso n'okubeera nga baprovidingira bannayuganda activities, balina kubeera nga bali independent, nga balina decision making nga bo, nga basobola okusalawo. Okimanyi ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'obuntu birina olubuyinza bw'amaanyi nnyo n'okusinga CDF w'eggwanga Uganda, era basobola okukomandinga nti owatagutayita saa 6 Chief of Defence Force tukwetaaga wano, kaabe mukulembeze w'eggwanga, obuyinza babuyina. Ne bano mu Uganda w'osanga nga ministries ziweebwa bifo ne zizibwako obuyinza. Obuyinza mubutundamu ssente, gavumenti esobola obbafugirira omusimbi nti mubeere ewaawo nga muli dormant naye temureactinganga. Ate nga w'otunulira mu ssente ezijja mu ministry eno si ze zisaanidde, budget ebeera nnene okusinga emirimu gye bagenda mu maaso n'okukola. Ne weebuuza kati ssente z'omubi bw'omusolo ezicollectinga nga zigenda mu bitongole bino ebirwanira eddembe ly'obuntu waaki ziba ziteekebwawo? Ng'ate after all wetubikolako accountability tetulaba gundi activities ze bakola ku defendinga ddembe lya munnansi. Kino wembeera nga nkyamye onojja mu comment section n'onjulira. Nze sikirabangako era ndaba nga tekyetaagisa bannayuganda beedefendinga bokka na bokka nga bayita ku mikutu migatta bantu social media. Era social media eno ebeereddewo nnyo munnansi, era social media ono twandimuyise human rights defender eri munnayuganda, kubanga ensonga ziba teziteereddwa ku social media kuteekako pressure n'akazito munnayuganda tasobola kubanga alwanirirwa. Naye olw'okuba pressure n'akazito social media eno erwaniridde nnyo munnayuganda. Kakati omusolo ogugenda mu bitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu tuziteekerayo ki? Nga munnansi ayongera kubonaabona, munnansi ayongera kutokyalingibwa, abyekwerinda ne bagenda mu maaso ne bakomitinga crime olw'okubanga bamanyi tebagenda kukwatibwako. Wano mu Uganda twagala okubategeeza nti no one is above the law. Buli muntu ali wansi w'amateeka. Buli muntu ali wansi w'amateeka. Ebikolwa nga bino nze kye neebuuza, mwe abalwanira eddembe ly'abuntu temubiraba? Temuyina social media? Mmwe mwandibadde abasaala okumonitalinga ensonga zonna ezigwawo mu ggwanga Uganda. Mmwe mwandibadde mugenda maaso n'okuspreadinga information yonna ebeera egudde mu ggwanga ng'ekyobola eddembe ly'obuntu nga mugamba ekyo mwakirabye kyaguddewo ekiti ne wekiti, bannansi ne bakujulira nti ekyo ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu kyakowodde ekitongole gundi ne gundi olw'ensonga nti baakoze kino affe twakirabye tebabawayiza. Awo mulume n'ogwengulumu nabo bannansi tebabalwanirire naye baabuwe. Mulemeddwa okulwanirira bannayuganda, mulemeddwa okudefendinga constitution. Bannansi mubalekeredde ate nga babasasula, bagenda mu maaso n'okubabonaabonera. Nagambye eddagwa omukwano gwange nti oli ku Yugi Update Civic Osinziro bbanga otuwuliriza.
tunuulira olabe engeri gye bayisamu bannayuganda. Njagala otunuulire saamu eyakabuzibwawo jjo gy'abalamu. Njagala otunuulire akatambi kano. Amaze ebbanga ng'anoonyezebwa, naye akatambi kalabikako ng'ali mu basement emu, ng'ali crippled, mulema, atambulira kagaali, naye nga yabuzibwawo ng'engeri ya kusaaga olw'okuba nti nno yali agezaako okwesimba ku ludda oluvuganya yeesimba ku gavumenti avuganye. Mu Uganda ddembe lyaffe lya munnayuganda yenna okuvaayo okuvuganya gavumenti kiri mu mandate mu mateeka mweriri. Ensonga lwaki nkugambye nti mmwe muna temunnasituuka ku defendinga bannayuganda personally, mu defendinga constitution, mu defendinga constitution y'eggwanga Uganda, bannayuganda mujja kuba mubalwaniridde. Kubanga abasajja byonna byonna bye bakola basinziira mu constitution. Ate kati tufulumizza eyo PDF amendment bill tujongeddemu, ate kati tufulumizza sovereignty bill, munnayuganda agenda kajjuutuka, mugenda kikakasa, tugina obbakomekkereza, buli kimu kyakukomekkereza munnansi, buli kikolebwa gavumenti, buli ebbaga erisalibwawo teririna we liyambira munnansi okuggyako okulwanyisa munnansi buli kyakola. Gavumenti kati n'ebyokukola yabivaako, eri mu kuyiyiza ngeri ki gye nafuyizaamu nga gyekyunyamu bannansi ebintu ebikyamu ennyo. Kakati oba oli awo ffe nga ffe abamu twasanyukidde ekya East African Court of Justice okuvaayo okukasuka eddoboozi lyayo eri gavumenti y'eggwanga Uganda ku bikolwa bye bagenda mu maaso n'okukola. Osanga munnayuganda yeetaaga omununuzi, yeetaaga abayinza obbalwanirira. Mwabadde balowooleza mu mawanga ag'ebunaayira okuvaayo okujja obba defendingira ku tocha, criminal tortures ezikolebwa ebitongole ebya gavumenti omuli Uganda Police Force saako ne UPDF. Tebajja olw'ensonga nti bakyayina personal interest ne personal gain ze beetaaga ku gavumenti y'eggwanga Uganda. Kitegeeza ki? Munnansi okyayina olugendo lunene nnyo, nakugamba teri agenda kuva mu nsi y'ebwabwe. Bajje balwanire constitution yammwe ya Uganda. Mwe munaba temusobola kwerwanirira waka, mulowooza neiba wagenda kujja kulwanire ekyo mwerimba. Mulina kuzitukamu ng'abatega ogw'ekyayi ne musobola okubeera nga mwerwanirira mwengammwe. Muliriza, Regional Court yabeesinze mu Arusha, Tanzania, era neewa Anthony General ennaku 45 zokka West okufayiringa response ya Uganda, okusubmitinga file nga Uganda responsinga obanga respondinga ku reference eya file eya Uganda Law Society, era nga balabula singa banalemererwa okurespondinga kujja ku resultinga case mu case eno. Singa banalemererwa okusubmitinga respond kujja kuba bazaalira emiteevu ku case ya handlingiddwa okusobola okugenda maaso n'okuba nga bavunaana gavumenti ya Uganda. Era nga bagamba singa banalemererwa bajja kikyusa badetamininge government's presence mu court, mu East African Court of Justice. Singa ennaku 45 zinaggwako nga Uganda Law Society tesubmitinze, babalabudde. Mwabeefuula nti mulwanirira eddembe ly'omuntu abalina oddirwanirira. Lwaki waliwo obunafu n'okunafuyizibwa okubanga mu defendinga ba criminal suspects mu Uganda bagenda maaso n'okukwatibwa, n'okukyunyizibwa, n'okuttibwa, n'okubuzibwawo? Kakati nno ebintu bitabuse. Ebintu wenjogerera byandibanga si birungi eri gavumenti y'eggwanga Uganda,
kubanga Uganda Law Society nayo lugikeeredde balina okuba nga bannyonnyola 4 na 5 ku bigenda maaso mu Uganda. Bo bali side ki? Waaki Sam Mugumya yabuzibwawo ne watabairawo okunoonyereza kwa nkizo? Uganda Law Society, Isaac Semakadde nga ye chairperson wa Uganda Law Society, ensonga zino tannaba kubeera nga avaayo kukakasa ku ki ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Buteye balwaniriddemu eddembe ly'obuntu. Eyo ey'engeri tebannagituteerawo. Kakati nga we nkugambye, East African Court of Justice nga basinziira mu Arusha ne mu Tanzania bawadde Anthony General ennaku 45 okufayiringa fayiro ng'erimu response ku reference fayiro eya Uganda Law Society, nga babalabula babagamba singa ennaku 45 zinaggwako nga temuwadde response ezo, kijja twetaagisa okubeera nga twetaagisa government representative mu buliwo abeerewo mu presence agende mu maaso n'okuba nga annyonnyola 4 na 5 mu East African Court of Justice. Bagezaako ku defendinga ddembe lya Munnayuganda munnansi, engeri gyakwasibwamu, engeri gyayisibwamu. Munnayuganda wenjogereranga saawa zino empagi ezimuwaniridde ntono nnyo, kubanga zonna empagi ezandirwaniridde munnansi ziri rigged, zakwatibwamu dderi government, teziri independent, zikolera muntu era zikolera wansi w'amateeka g'omuntu. Ensonga lwaki olaba ebitongole bino byonna binafu. Kati wodda ku kitongole ekya Uganda Law Society ekikulirwa Isaac Semakadde, kyate ebbanga eriyise emabega kizze kisaba obuyambi okuva mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era ne President Yoweri Kaguta Museveni n'apuriginga eri ekitongole kino ekya Uganda Law Society, nga waliwo ekizimbe project gye bali mu kuzimba Uganda Law Society oba oli aweegenda okubeera ng'esetolinga. Kimaze emyaka n'emyaka ekizimbe kino kyagaana okuggwa, era juzi Uganda Law Society yavaayo ne yeekyanga n'egamba tekyetaaga tekyagala buyambi bwonna kuva mu gavumenti, bagenda kukola fundraisation beesondere sente ezimaliriza building eno nga bo, kubanga tukoye okubeera nga tusibwa ku nninga n'okubeera nga tuteekebwako amateeka tudifendinge gavumenti olw'enneeyisa gye yeeyisaamu olw'okuba nga tulina prejudice ze twetaaga eri gavumenti. Uganda Law Society kino yavaayo n'ekyasanguza n'egamba kati tekyayagala nnusu n'emu kuva mu gavumenti, prejudice zaabwe bazireke, bo bagenda kukola fundraisation. Kikulaga ki? Nti waliwo gavumenti engeri gyegenda mu maaso n'okunafuya ebitongole bino ng'erina kyebakwasa bo kye bayayaanira ennyo. Ki kye bayinza okuyayaanira ennyo okusinga eddembe ly'omunnansi? Bannayuganda obulamu bwabwe butokomose lwa nsonga babuliddwako ba defenders ababadifendinga nga bakwasa mundu abalina decision making bagenda maaso n'obafuukira akayinja mu ngatto. Abamu era obulamu bwabwe tunulire bannabyabufuzi naddala bali ku ludda olw'opposition babuliddwako ababadifendinga abalwanirira ebitongole bino singa bisitukira wamu. Gavumenti ezebunaayira n'ebitongole international human rights activities bijja tunuulira ensonga eno nga beegattira wamu, nabo bajja kuba bafunye enkizo ey'okuba nga basobola okuba nga beenyungawo awo basobole okulwanirira munnansi. Ne kino tekiriiwo, munnansi bamulekeredde ate nabo tebataddewo omwaganya kulaba ngeri ki bayinza kudifendingibwamu kubwebwa chansi okusobola okulaba nga balwanirira munnansi gwe ali eyampuliriza. N'ebitongole bino ebiri international getting intervene mu nsonga z'Abannayuganda oba mu nsonga zaabwe ze banaba bakwasaganyiza okulwanirira eggwanga Uganda, ekyo tebakitaddeewo, kati bagenda kwekwasa ki? Nagambye dda oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliza gwe yakatweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko osobola okubeera nga otweyungako. Embeera ye yegenda mu ggwanga Uganda, ebyo bifaananyi byenkusiigira eyo si AI wabula gye gimukumize gy'ebitongole ebikuuma ddembe gye bibadde bigenda mu maaso n'okuyisaamu
kugambe nti kati Uganda eri used bannansi bali used n'ebikolwa nga bino kubanga bakimanyi gavumenti yaabwe weti wegenda mu maaso n'okubanga ebayisa ate bo munnange ndowooza ne bibanyumira awo baba bamaze okubanga balaga ekipawa nti obuyinza bwe babuyina okutokyalinga munnansi kye kulaga obuyinza nti buli mu mikono gyammwe okulaga obuyinza kitegeeza kirala kitegeeza nti obuyinza obuyina gwasobola okudifendinga munnansi okusinza ku constitution nga weekulagira okumulwanirira nti obuyinza obuyina gwagenda okubeera nga okoma kwabo abagenda maaso n'okuvvoola eddembe ly'obuntu nti n'abo banalivuula basobola okutya ne bagamba ab'obuyinza bajja kukola ki kunkwata naye kati wano temulina buyinza wano muli mu bufuzi mugezaako kwagala kuwamba buyinza muli mu kufuga bannansi babawa obuyinza kubanga bino ebikola biraga nti obuyinza bwabava dda mu ngalo muli mu bufuzi mugezaako kuadoptinga buyinza naye bukyaganye so bino ebikolwa ngwe biti tubivumirira era tusanyukidde nnyo ekikolwa n'eddoboozi erya East African Court of Justice esangibwa mu Arusha mu Tanzania bagende maaso n'okumamu omuliro ensonga eno ogiginayitingamu era basimbiseewo nnyo concrete ensonga eno esobole okunywera eddoboozi lino baleme diwekeninga wabula bali empowering bali amplifying lisobole okubeera nga lizitowa okulaba nti ebitongole ebyo bigenda maaso n'okuvula constitution y'eggwanga Uganda byaweebwa amaanyi agayitiridde nti weyabayi ne judiciary tesobola bakowoola okuwa ekyokulabirako emabega Chief of Defence Force ng'agenda maaso n'okubeera nga avoola eddembe ly'obuntu weyakwata Edward Sebuufu amanyikiddwa nga Edimutwe weyagenda maaso n'okutwitinga ng'atiisatiisa eggwanga erya Sudan nga wagenda odditwalira olutalo eggwanga lya Sudan lyavaayo ne liwandiikira gavumenti ya Uganda ebbaluwa babawandikire mangu ebbaluwa eya apology ey'okwetonda kwebyo bye baayogedde nti bagenda twala olutalo mu kibuga Katuumu gavumenti eyo bwe yabiraba eya Uganda Parliamentary Committee yatuula neekowoola Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba alabikeko mu Parliamentary Committee Board agende maaso n'okunnyonnyola akana n'akataano ku tweet season zagenda maaso n'okutweetinga ng'atiisatiisa amawanga agatuliraanyewo okuttatana integrity n'ekitiibwa ky'eggwanga Uganda saako n'okutiisatiisa ab'opposition nga wagenda obbatugumbula munnange Chief of Defence Force yalabikako mu committee wabula yasindika eyali omwogozi akiikirira UPDF ebiseera bwe yali Jacob Oboth saawa zino nga ye speaker wa parliament kati bwenjogerera yali akiikiridde Muhoozi wabula akulira akakiiko mu komiti yasalawo akakiiko akasazeemu lwa nsonga nti baali beetaaga Chief of Defence Force mwennyini ajja nnyonnyola ebintu bino wala baali tebeetaaga representative wabula ennaku ezaddako Chief of Defence Force yalabikako mu ggwanga Uganda erabikibwako ng'alinnye ennyonyi ng'amalamu omusu era mu tweets yaddako okutwitinga nga komiti esembezzaayo ultimatum nemugamba ku lunaku olwokutaano akusobole okuba nga alabikako yabagamba tajja kulabikako eri mu maaso g'abatumbaavu baddiikuula okuggyako ng'ayagala baagala gye abakwate bukwasi bonna era Parliamentary Committee yasirika bwecce teyaddamu kunyega kintu kino ne kikulaga ki nti waliyo ensonga enafuya obukiiko buno eri emabega oba baliyo agreement zibagenda mu maaso n'okukola ne gavumenti ezigenda mu maaso n'okuba nafuya mu kudifendinga ba criminal laws abagenda mu maaso n'okuba nga bavoola eddembe ly'abannayuganda ekyo nakyo osaanidde okubeera ng'okimanya kakati esamonzi zino ezakoleddwa East African Court of Justice zasayiningiddwa ne court registrar mu July nga 31 omwezi guno nga guggwako zasayiningibwa ne states nga bagamba you are hereby required to file a response within 45 days of the date of service hereof era nga bagamba in default
whereof the reference will be handed and determined in the absence. In your absence. Kakati nno ekyo ekiwandiiko kyavudde mu East African Court of Justice. Kyawandiikibwanga ennaku z'omwezi 31 Julayi nga bagamba mukubiziriddwa eri mmwe ba human defender mu ggwanga Uganda, mukubiriziddwa obutasukka nnaku 45 okusobola nga musubmitinzeeyo ensonga eno. Wekinaagaana mujja kwetaaga okubeera nga mukiika mu presence yammwe. Wabula kati tetwetaaga presence yammwe, mufayiringe bufayirinzi musubmitingeyo ensonga zammwe nga mwedifendinga gavumenti ye bakugira okulwanira eddembe ly'abantu banna Uganda. Kiki ekiganye? So ensonga bwetyo bwetuuse. Kakati nno case terms okuva mu June ng'ennaku z'omwezi 2 decision eya Uganda Constitutional Court mu Furuku, Muhammad saako n'abalala Anthony General and others bagenda maaso n'okupenulinga 5 justice unanimously ne basanga gye buvuddeko emabega nti section 11 of the Constitution Right Enforcement Act insistent mu constitution ne bagamba injustice nga tuyita mu ssemateeka tugezezzaako okulwanirira eddembe ly'abantu, naye abantu bannansi bo ekyamazima tebalaba ngeri ki gye balwaniriddemu eddembe lyabwe. Era tulabira ddala nga wabaddewo obunafu bw'amaanyi ennyo mu kulwanira eddembe ly'omunnayuganda kuva mu mwaka ogwa 2025 mu mwaka ogwa 2021 eddembe ly'obuntu lisusse ligenda liincreasingira in extremely way nga ligenda mu maaso n'okuvuulibwa. Kakati kalabaayi. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinza obba ng'otuwuliza olwaleero nzikiriza nkome wano. Olwaleero nzikiriza nkome wano. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.